tewali option yonna yebagenda kujja ku muganda wa Kafeero oba omuntu yenna okujjako oli yennyini bwe beetaaga bajjeko omusaala. Naye nga gwe oli muganda wa Kafeero tebajja ku badokita baagaana. Osanga badokita wabaliisa. Tewali the problem badokita baagamba nti ne we muba baluganda mwenna nga mugatta taata temusobola faananya DNA esobola kukebera mwana wa Kafeero. Ne bagamba ate the problem abaana ebagobe 12 bonna balina maama waabwe buli omu. Esooka the option ebasawo option emu yesembayo. Oli mumi nebyokweraguza ensonga lwaki oyagala okuzibbazibula omwana ekintu ekyo akirinako bukakafu. Nze kyemmanyi buli kika nze kyemmanyi buli kika tewali atalina waabusa. Kuba ne Kafeero yennyini yabagamba temwandize kajjansi mwandigenze ewaka ninaye ssabo. Kati waba Kafeero teyalina ssabo mugende maka emasawe mutasangayo ssabo waka ye muba munvunaana. Amagumba ga Kafeero bagagazaaki abo bennyini boolaba baatugobeseza jjajja waffe ku kijja jjajja waffe omukazi gwe tutaalabako baatugaye tugende tumukime tumuziika awali kitaffe balwala kusimula kati bo babaloga kuziikula bafu muzeeyi aganye kati ate bagala tuziikule jjajja. Abo abantu bannaye balina ekikyalo. Omuntu yenna abalaba ebukunja mukwate ensuulu n'embaza abantu beetagatematemu. Kati omulamuzi agambye ati batugaye tutule tuteese abo baganye bo baagala kwongerayo kooti ebawe kooti order y'okuziikula. Ani nani aganye? Era nga obalabye Jjajja asazeewo omusango gugende mu maaso. Swazi n'asaba mediation asooka ayogeremu ne bagaana ebintu bye baagoba ky'ekintu ekiriwo kyokka. Batwadde 11 November ogenda okuddamu okukola owulirwa. Boche baagala kunagala butonde yani butofa simanya mwandu wange naye bwebanga yensonga ebazibuza nga bagala jeno kaddala ddala amazima Pawulo otunulira mulaba Kafeero nawo omusika sayimunata atali ono omusika wannakuka Kafeero alina abasika bamirundi yalamba alina gwe yalambira omusika oyo nanganga ye yamuteekako oyo gwe mumanyi naye omwana Pawulo bwe yalambira omusika taliiko kubuusabuusa Pawulo alina mwana yamuddako yenna bw'omutunuulira bw'oba baagala DNA ngaddala kikigenda omwine ekintu kyomutamanyi Pawulo mukufaananga amaze okugana n'okugobera omuzikataziise yadda okuzika nga kuwedde natanokulengira ebintu byomukuti ye taata we n'atinda ebintu bya Pawulo byenti bidogo byonna n'abitunda omuzimu nebutabuka muzimu gwamutuganga buli kiro balina ekintu ky'omuzimu Pawulo yafa naye Pawulo okukamba okutuuka ku kisembayo mukibatamanyi Pawulo gwe muzimu gwentya nange kubanga mukamba omuzimu kakati omuzimu guli guba bulina paka kati tegubatamu buli lunaku banoonya penetration bayiseewa banoonya luwenda batuuka batya ku malati jjukira tebaazika tebalinanga kuja tebakola kati okuva eno babisimu balina okubawa ensonga erisawo kati okolaba beekutte ku baana bano omusaigo gwabo nti tugende tuzikola ki naye nga kyo kino kyekakasa abantu bonna abawuliriza abaana bakkiriza kikyogera kitunudde ne mu kamera tebaagala obutonde bwa musajja baagala genda kukolerako byawo ku malaalo ga Pawulo omusibisa beba kubanga bamulemeddwa nasobola okumaka otawulo nga bo bamaliridde okuziikula kati tebajja onoolaba nkoola Eriyaasi Lugwama mu bulamu bwa Kafeero Eriyaasi yali mukwano gwa Kafeero asobola okuyimirira mu nsonga eno nga munnamateeka pulezidenti w'eggwanga nga Museveni Kaguta nze nkoowola bbala mu bonna gyali ajja ntwaliza ensabo Pawulo waali we yazimbirwa si weewo abeereko ekikomera abeereko nk'ekiremanyi abeereko omukuumi tulabe bwe banaamusiiga ampe security pulezidenti wa Uganda bw'ayimirira n'ayingira mu nsonga eno n'agamba nti temusima wano tewali ejja kusima Katikkiro wa Buganda Pawulo yayimirizaawo Uganda
Katikkiro sebo Katikkiro asobola ayinza okuntwalira era musaba ntwalira okusaba kwange eri Kabaka era Pawulo ng'agenda kufa ekyo kyasinga okunnumiriza yaŋŋamba Lebbi ebintu byonna bagenda kubikuggyako nze mbamanyi naye fuba olwane okweka ekyapa ekyo tebatunda wenneebasa era nze ntwala omukisa guno gwonna okugamba omuntu yenna azanyira ku ttaka Pawulo kwe yeebase oba nga bakuguzaako kkoota y'ettaka oba bakuguzaako oyina mpewo kubanga nze ayina ekyapa sirina we nali nsayinze beebuuziza ensonga zino kuziyingiramu ziyingiramu nga mukwano gwa Pawulo era saayina mwana era ng'ebigambo byabwe bwe baabingoma nze nali mugumba wa Pawulo ataazaala naye nali mukwano gwe w'otuukira okukwata ekyapa okiwa omuntu nali mukwano gwe era ensonga lwaki nayimirirawo ne mujjanjabu nze saamuyinaamu mwana nalina right edduka ne neekweka ne mbanga atamwagalaganya naye yali mukwano gwange era nze gwe bayita omubi nasobola okuzimba amalaala ago ge baagala okumenya